Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Abaganda baffe abatugoberera ku mutugu waffe gwa Rawda Islamic Media Uganda wamu n'emikutu gyaffe gyonna egy'obusiraamu, tusaba Allah washitiibwa abongere obulungi n'okwongera okuba nga mujjumbira okutegeera eddiini yammwe. Allahumma amin. Naku lwa mukaaga insha Allahu ta'ala tutuuse ne puroguramu yaffe ey'okuddamu ebibuuzo ne mukadde waffe Sheikh Abbas Zubair Senkuba, era nga mu studio mwali yatuuse dda biidhinillah. Twongera kubasaba kujjumbira puroguramu yaffe eno n'okuba nga mufaayo ate okubuuza ebibuuzo. Twongera okwebaza mwenna ababuuza ebibuuzo ku mukutu guno. Tusaba Allah washitiibwa abamanyisa eddiini yammwe ya Rabbi. Allahumma amiina. Mukkirize mukadde waffe Sheikh asobole okuba nga atulamusaako biidhinillah, tutegeere nti tuli naye insha Allahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumwebaza owekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba owekitiibwa Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abawuliza ba Rawda Islamic Media mwenna mbabuuzaako nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, Sheikh amaze okuba nga tulira ku salaamu. Twongera okubajjukiza baganda baffe mwenna abatufolowinga na bonna abatuukibwako message yaffe eza Rawda, twongera kubebaza. Ekyokubiri, twongera kubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 10, ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno gwe tugendamu gwe 12 omwaka 2022 tulina darusu gaggadde eri ku Masjid Nuruntawo ezzemu nateera omwaka guno, era eyakuno etejja kusinga ku y'omwaka ogwedde insha Allah. Tubasaba mujje mu bungi ddala musome eddiini yammwe biidhinillah, era nga puroguramu yaffe nenyini gitulagiteka essaawa eno ku lunaku lwate ejja kubeera ku muzikiti ogwo ogwenda okubeera ddalasa. Abalimu gye bali bangi ddala nga ne mukadde waffe tulina essaawa eno Sheikh Abbas tugenda kuba ne biidhinillah ku lunaku olwo olw'omukaaga zijja kwenda kuz'omwezi nga 10. N'abalimu bangi biidhinillah ku ddalasa eyo. Tubasaba okuva mu puizensi eno mwenna mutusiza okutulaba n'okutuwuliriza n'okubeera nga mutufolowinga. Management ya Rawda wamu ne management ya Masjid Nuruntawo babayise okuba mu ddalasa eyo, ebyokulya n'ebyokunywa bingi ddala biidhinillah. Olw'omukaaga ssaawa zijja kuba nga 2, olw'omukaaga ssaawa 2 ez'okumakya ddalasa ijja kuba etandise. Tubasaba mujjumbire mujje tuyige eddiini yaffe insha Allahu ta'ala. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ku nsonga eyo. Sheikh, ebibuuzo by'abaganda baffe babuuzizza ekibuuzo ekisookera ddala biidhinillah. Muganda waffe abuuza nti Sheikh, kikkirizibwa okusaalira ku musaalo oguliko ekifaananyi kya Kaaba? Alhamdulillah, aqulu wa billahi tawfiq. Ekibuuzo kitera okujja bigambo byaba walimu nga bakibuuza abantu nti omusaalo oguliko ekifaananyi kya Kaaba gukkirizibwa. Ntera okubagamba nti tewali bujulizi buli sarihi nga buli kiriya nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziiza okusaalira ku musaalo ogwa Kaaba oba oguliko ekifaananyi kya Kaaba. Wabula abawalimu baalaba nti omuntu ayinza okukemebwa bune kifo ky'okubeera nga obwonga abuteeka ku ssala n'abuteeka ku bineki ekifaananyi kiriko. Naye oba basaala oluusi nga batunuulidde Kaaba wali wennyininyini nga tebakemebwa ku ssala, kati ate kino so nze ndaba la baasa bihi, omuntu asobola okusaalira ku musaalo gwonna oguliko Kaaba oba tekuliiko. Wallahu ta'ala alam. Kigambo ky'abawalimu nga bayina we bajja obujulizi nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuwa saati oba kanzu n'agamba nti akemebwa n'agijjamu, wati ate omusaalo bwe tuba nga tusaala nga oluusi tulaba Kaaba tugitunuulidde, we tugenda e Makka tusaala Kaaba tugitunuulidde, era bangi nnyo bagitunuulidde, naye teri akemebwa ku yo ate muli mu maaso wali amakulu yali badde evaawo. Anti sako baali banaku bagiraba tono ali mu kyalo eyo. Aqulu wa billahi tawfiq. Ku saidi yange la basabi sikiraba mu buzibu bwonna. La kiraba mu buzibu akinnyonnyole. Wallahu ta'ala ala. Naam, Sheikh, barakallahu fika kusonga eyo.
saba Allah washitiibwa atumanyise ffenna ya rabbi. Sheikh, ekibuuzo ekyokubiri mwana ffe abuuza lwaki omwana omuwala batugamba nti tumalaako nviiri mu akiika ndowooza seeka ate ng'omwana omulenzi tuzimumalako nga wezira ennaku 7. lwaki omuwala tukendezako bukendeza seeka? asuli y'omwana omuwala enviiri ziina kyakwewunda, amma omwana omulenzi enviiri si kyakwewunda gyali. Ekyokwewunda gyali kimanyikiddwa kiki? Omwana omulenzi kirevu, alhamdulillah, kirevu. Era abakuba na kirevu teyalikirizibwa yadde okukwatako yaluddulu nga yakazaalibwa. Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat, Aisha lumu bwe yali atendereza Allah yaga nti alhamdulillahi alladhi zayyana arrijala billiha la hawla, yaga nti ntendereza Allah ye yawunda yazita zina zayyana arrijala billiha, yawunda abasajja n'ebiki n'ebirevu. Kati zina y'omukyala byokwewunda by'omukyala ebimu nviiri. Kyobola ne ku hajji tetukwata kera tukwata ku mithla al-almila nga bwolaba olunwe luno. Hijja abasajja bamusala akapaata oba okukendeereza ddala enviirizi, naye omukyala tusalako ekenkanankana n'olunwe ku nviirizi eketukendeeza ku katono nnyo. So ala kulli mukyala enviiri kyakwewunda, kyetusaba Allah tabaraka wataala bakuumire bakyala baffe ebyokwewunda byabwe. Allahumma amin ya rabbi. Sheikh, ekibuuzo ekirala, mu swala y'omufu tukkirizibwa okwogera Oluganda takibira eyokusatu oba eyokuna oba esooka? La, tetwogerera mu swala Luganda ey'omufu seera. Kawulu yange bere ya mufu oba si ya mufu tetwogerera mu luki Luganda. Waliwo abataali Baganda nga Nabbi Muhammad waali, abantu bakyerabira. Waliwo Biraali yali Muganda, kyogamba Oluwarabu yali alumanyi nnyo. Salman al-Farisi yali Muwarabu, ate yali Muwarabu, yali Mufarisi weeri. Waliwo Suhaib ar-Rumi yali ava e Ruuma. Kyakulabirako kinene, Nabbi yali badde abawa olukusa n'esalaba mu gisaale mu luki mu nnimi zammwe. Ne bwe tuba tetuyinaayo mithaali kwabo abaaliwo baali bawulira Oluwarabu nga lumanyi, naye tosobola kutegeera kintu nga bw'otegeera kintu mu lulimi lwo. Nabbi yali bawadde olukusa nti bakole ki? Bayogere mu nnimi zaabwe. So tetuyinaawo olukusa naffe wabanga teyabawa yali atusinga obulungi, era yali alumirirwa ummeeno Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetuyina gwe tuwa olukusa oluvannyuma lwa Nabbi waalwo obutaluwa muntu yenna kubeera ng'akola ki? Bwalirabyeyo kale obujulizi obunafu nti Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam yagamba nti oli sallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mundabye nsaala. Naye Biraali wa Ethiopia osobola okusaala mu luki bwabwetaavu bwali we buli. Eno umma siya Nabbi yekka Muhammad oba siya Abawarabu bokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatumibwa eri umma yonna. Kana annabiyu yub'athu ila qaumihi khassa, Nabbi yatumibwanga w'abantu be bokka ka community. Wa bu'ithtu ila nnasi kaafa, naye Allah yantuma w'abantu bonna. Qul ya ayyuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Allah yamugamba Nabbi Muhammad tibagayi bantu mmwe Allah antumye gye muli mwenna. Era mithaalu yaliwo ey'abantu abataali Bawarabu, naye bwe tuba tetwafunayo yadde obujulizi obutono kwabo abaaliwo bataali Bawarabu nti Nabbi yabawa olukusa basabe mu nnimi zaabwe, tugamba tetujja kukita insha Allahu taala. Barakallahu fika. Barakallah. Seka kitegese bulungi, saba Allah nabasigadde kibategeeze ya Rabbi. Sheikh, umura erina mugaso ki eri abagikoze? Umura erina emigaso mingi ezimu jajjamu ahadithi emirala girabwako. Kusooka kwa byonna Allah tabaraka wa taala yagifaradha kitumalira ekyo kyokka.
oba Allah tabaraka wa taala yagishara'a yagilegislating yagiteeka mu sharia yaffe. Allah agamba faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Omuntu akola hijja oba akola umra aw i'tamara oba nakola umra fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khayra fa inna Allaha shakirun alim. Ekyo kina kitegeeza nti Allah okubeera nga atugambye nti umra tugikole, emigaso gyayo gino okubeera nga weegiri. Tasobola tugamba Allah kintu kitaliimu mugaso. Ensonga eyokubiri, emigaso gya umra nti Allah tabaraka wa taala yagiteekako empeera, nga n'empeera ennene jana. Omuntu bwakola umra Allah tabaraka wa taala asobola omusaba ejjana ng'asinzidde ku umra. Ekirala, umra mulimu okutendereza Allah tabaraka wa taala mu bifo bingi nga talbiya, okwanukula omulanga gwa Allah. Oli bw'abanga amaze okunuyirira agamba ati labbaika umra, yanukudde omulanga. Naye okuvaawo labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika laka labbaik. Mu birala bw'ogiyitiriza ennyo nga bw'okola hijja Allah akuwa okugaggawaza. Olwo hadithi bweri newankubadde nga abamu kuba wali mbalaba nti erimu shay min ad-du'f, gatabi'u bayna al-hajj wal-umra, mugoberezeze zi umra ezo ne zi hajji zikole bungi kyategeeza era nga muzigobereza nganya. Fa innahuma yanfiyani al-faqra, kubanga bigenda bitwala obwavu kama yanfi alma, nga bwolaba amazzi bwe gatwala omuliro gazikiza omuliro. Kati mu kukola umra mulimu Allah okusimulirawo omuntu ebyensimbi. So omusiraamu yenna ayagala okugaggawala, gwe ddiriŋŋanya zeewumula ogende ng'ozireeta Allah ajja kukuwa insha Allahu taala. N'ebirala emigaso mingi esobola okubeera nga tugifuna mu umra, okutendereza Allah tabaraka wa taala, okusonyibwa amazambi bingi. Tugende kukyera. Barakallahu fika. Barakallah. Saba Allah tuwa obusobozi tugende ku nyumba ya Rabbi. Amin. Shekhe, omukyala alina ekibuuzo kyabuuza nti singa omukyala alina ebbanja ly'ekisiibo nga yali lubuto n'atasiiba Ramadhaani eyo, kyokka aba yakamala okuzaala, awo n'endoozi atandika okuliwa ate n'afuna olubuto lulala, ekisiibo kino ekimusanga ng'era seeka ali lubuto. Shekhe, omukyala oyo akola atya? Kati alina ebbanja lya bisiibo bibiri, akola atya shekhe? Aba ayingira mu aya eri wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ekisiibo kijja aliise. Aba batasobola kusiiba, okusiiba kujja kumusanga era ayina olubuto ng'ate tasobola. Wabanga omukyalo oyo asobola okusiiba n'olubuto, asiibe n'olubuto lwe. Waba tasobola kusiiba nalwo nga khafat ala nafsiha, yeetiriridde ye kenyini, au khafat ala janiniha, oba atidde olw'omwana we ali mu lubuto, fa alaiha bi iftaari, agenda akole ki? Oba aliise ba miskini. Barakallahu fikum, jazakumullah. Barakallah. Shekhe, biki byensobola okukola nga nsaala ne bite swala yange? Biki byensobola okukola nga nsaala ne bite swala yange? Nawaqidu ssala, ebintu ebisobola okwonoona essala biwerawerako. Ekisookera ddala nja kwogerako bitunaaba tujjukira insha Allahu taala. Mu byonoona essala y'omuntu abawali mu bye beegattako mulimu kullu nawaqidu lwudu, byonna byonoona ki? Ebyonoona wuzu. Byonoona wuzu. Kasita okukola ekyonoona wuzu, salaatu ogigumirangamu. Givemu anti wuzu oba tolina yekamu ku bulombolombo bwaki bweswala. Kati akalombolombo kavuddewo khalas, oba olina kuva mu swala. Mu bulombolombo oba mu byonoona wuzu mulimu omuntu okufuuwa, guvaamu omukka, togumiranga mu swala, vaamu ogenda okole ki?
ofune ewuzu. Mu byonoona ewuzu mulimu ma yakhuruju min assabilain, efuluma mu makubo abiri, tegezaamu albawulu walgaid, omusulo susu ne pupu. Mu byonoona ewuzu bwewalimu bye bayogera era nga bikulu nnyo, mulimu omuntu okulya ennyama y'eŋŋamiya. Wuzu ebyonoona naye ekyo mu ssola kiyinza obutahapening obutasobola kuliira mu ssola. Kati mu byonoona essola buli kyonna ekyonoona ki wuzu. Mu byonoona essola awali baga nti addahiku, omuntu okudda mu ssola n'atumbuka enseko, ekyonoona essola. Mu byonoona essola alkalaamu fi ssola ma laysa fiiha, ebigambo ebitali byamuki bitali bya muswala byonoona essola. Omuntu singa atandika okunyumiriza emboozi eyawabweru n'agiza mu ssola, ebyo byonna byonoona ki essola. Byonoona essola dhahaabu laqli, okugenda kw'obuki kw'amagezi nga tokyabitegeera. Ya ayuha alladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu awwali ma taqulun. Mala kutegeera era olya nga bigenze sola beera efudde. Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, n'omuntu bw'afuna janaba mu ssola nakyo kyonoona ki kiri eri mu nawakidul wudu illa abiri sabil. Kati omuntu bw'afuna ekyonoona ekifaanana bwe kityo n'abeera ng'avuddemu amaniyi mathalan, omuntu obeera mu ssola n'alowooza aba ali awo ng'amazzi gamukoze ki, tugamba nti agiveemu agenda atawaaze. Olwo n'ebirala abawalimu bye bagenda bakoonako, ebirala nga birimu ikhtilaafaati, ebirala nga birimu mu bitamwa, naye nga abalala balabira ddala byonoona, naye nga ebyo tusobodde okulabako bisobola okwonoona essola yaki y'omuntu. Barakallahu fiikum, jazakumullah. Barakallah. Sheikh muganda waffe abuuza nti wemba nsaala naye nga sifuna budde busaba Allah oluvannyuma lw'okumala okusaala, agamba nti olw'embeera gyawangaliramu kubanga wasaalira yebba bwebbi n'afuna akakisa n'ayimirizaawo esswala. Sheikh abuuza nti Allah asobola okumalira ebizibu bye wadde nga tamusabye olw'embeera eyo? Owekitiibwa Allah asobola okumalira omuntu ebizibu bye, naye bwafunayo akadde asabe Allah. Okusaba ibaada yeetungudde. Bannange Allah tabaraka wa taala okusaba yakuyita ibaada mu Qur'an, nga bw'otasaba Allah anyiiga. Era yakuyita nakwekuluntaza, yaga nti waqala rabbukum ud'uuni astajibe lakum. Allah mwebaga nti mumusabe ajja kubaanukula. Kiba kitegeeza nti omuntu Allah okwanukula mu bumu ku bulombolombo bw'okwanukula omuntu okubeera ng'oteekawo sababu ey'okumukola ki, ey'okumusaba. Aga nti inna alladhina yastakbiruuna an ibadati sayadkhuluuna jahannama dakhirin, yenna yeekuluntaliza ku ibaada yange ey'okunsaba ngenda kumuteeka mu muliro jahannama. Allah nga munyooma onfaate. So Allah atuwe okubeera nga ibaada eyo tugiwaki kitiibwa. Ekyennaku ennyo nti abantu bagijja mu ibaada omu agikola nga bw'ayagadde. Abasiraamu baddeyo balondoole owekitiibwa Allah engeri gyayigirizaamu okusaba. Okusaba teriyo mukolo muteeketeeke nitugenda ku mukolo gwa kusaba. Obusiraamu tetukimanyiyo, wabula tumanyi nti ibaada kusinza, tusinza nakyo Allah si mu ngeri ya mikolo, wabula esobola okukolebwa ku mukolo gwonna. Tekyewuunyisa ibaada y'essola emini y'okusaba esobola okukolebwa ku mukolo gwonna, naye yo terina mukolo gwetongodde. n'edduwa tugenda ku mukolo gwa dduwa oba ku dduwa ya gundi tetukimanyi, so nga tekimanyikiddwa wano wetuuse. Enkola ya butanoonya kumanya, tebaagala kutuula mu ddalasa beeyita bamanyi ennyo. Bwe batuulawo okwo gye batudde ne bababugumirizayo n'obugambo butaano, mugende mutuule mu ddalasa muyiyo we basaba Allah tabaraka wa taala, era mujja kusigala nga mukaayana buli kaseera. Siraamu yajja n'abakuba mujuzi bbomu ya gundi, era ekyo kikyandaze nti abantu baagala kukola ki, kusoma.
ebyo bipya mu bigambo by'abawalimu okuva edda nedda. Abawalimu batugamba nti ezzambi erisooka shiriki eriddako bidaa. Allahu akbar, lillahi alhamd. Kuzuula mu ddiini teza nti shekhe omuntu amaze myaka nga 10 nga muzunzi mu ddiini shiriki tali wala nnyo naye sababu isobola okuyitirako n'ogenda mu shiriki. Kakati ekyo kyatulaze nti abantu tebaagala kusoma bye bibeekangisa ebyo n'owulira nga basiwa. Kyewunyisa n'abawalimu abamu tebaagala kusoma kugendako mu ddalasa ne bayomba bavaayo butayagala kukola ki kyokka ate ne balangira basoma obutakola ki obutasoma. Astaghfirullah. Inshallah tusaasire. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Fika barakallah. Shekhe barakallahu fika. Muganda ffe saba Allah muteeke mbana afunengayo obudde awandike ku mikono Allah amwanukule ya rabbi bamusabe. Shekhe bwe wabaziina bigambo ki bye tuddamu nga baziina? Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza azzana almuazzin, omwazinyi bwayaziina faqulu mithla ma yaqulu almuazzin, yogera ng'omwazinyi bwakola ki bwayogera. Mwazinyi bwaga nti Allahu akbar Allahu akbar, gwe nawe ng'oddamu otya Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ng'oddamu otya La ilaha illa Allah. ashhadu anna Muhammadan rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kati wano ku hayya ala sala wetukyusaamu hayya ala sala oliaga nti hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah, oba hayya ala sala la hawla wala quwwata, hayya ala alfala la hawla wala quwwata illa billah. Nabashir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Umaliza nosoma edduwa nosalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seka bagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Tekiriiko Nabbi agamba faqulu mithla ma yaqulu almuazzin, yogera ng'omwazinyi bwakola ki bwagamba. So barakallahu fikum, jazakumullah khair. Fika barakallah. Shekhe muganda waffe abuuza, shekhe omusiraamu akkirizibwa okubeera owa poliisi oba ow'amagye? Naye kisinziira amagye eki n'abapoliisi kibwakola. Umma yalina abasirikale baayo okuva edda nedda. Amagye agaffe ag'eggwanga tusobola okuga nti kikkirizibwa, naye la nutliq, tetugamba nti omuntu wa ddembe. Waliwo obukwakkulizo obukulu bwetaaga okutunulamu bifo nga tannagayingira ku magye ag'abakaafu. Kisokera ddala obutalemesebwa kukola ddiini ye. Ayinza okuba wanaabeerayo nga eddiini tagenda sobola gikola. Wafuna right ey'okusinza Allah nga bwe yeetaaga ayingire. Wabeerawo bye bamulemesa otuukiriza nga bye bikulu, siraamu togendayo. Beerawo oli osinze Allah kasita tebakkaka hatta yatiyaka alyaqin, kutuusa wonasinkana Allah tabaraka Allah. So tugamba nti kikkirizibwa, naye la nutliq, tetugamba nti itlaqa. Tumala kwetegerera, waliwo tafsiri tumala kunnyonnyola. Barakallahu fika barakallah. Shekhe muganda waffe abuuza nti bwe mba ne sisita wange naye nga taata waffe teyatuzaala mu busiraamu, teza ntaata aka yali mu katuliki oba n'asiramuka, oba okubanga teyawowa nnyaabwe, agamba nti mu busiraamu amateeka gagamba nti tetubeera baana be. Ekibuuzo seeka tukkirizibwa okwewasa? La kasa mukikakasa nti kitammwe yateeka amazzi ge mu lubuto lwa maama tetuba tetukkirizibwa, yadde agatadde mu bukyamu, kiri kyo kya bukyamu, kyekibafuula okuba nti tumuli baana be. Naye ekyo kyokka nti yeegatta ne maama omwe kitegeeza nti temukkirizibwa ate kuwasaŋŋana, tetukkirizibwa. Abafukaha bwe batyo beegatta baga tetukkirizibwa. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Barakallah. Shekhe omwana eyafiira mu bakubi b'ebitabo nga bazadde be be bamututteyo, tukkirizibwa okumusaalira? Omwana talina dhambi bwabeera nga tannatuuka myaka gya bukulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam
omwana omuto yatulaga nti talina ki okutuusa abo ng'amaze kukula neyeesalirawo. So tubeera n'akisesi emusaalira tumusalira. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Naye bwabeerawo abashiriku nga balina enziika gye baziikamu era baziikibwa mu ddiini y'abashiriku ne baba beeyita abasiraamu fe omwana tetumulabako musango. Sheikh yagamba nti nze akramu okuva Nsangi. Akram barakallahu fi. Mbuuza omuntu asobola okuzaala oba okuzaalibwa n'ejjinni oba amajjinni oba omusoto oba ki? Kisoboka. Obanga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yawa shaitaani olukusa ate sitaani jini nti washarikuhum fil awlaadi bakole ki begatteko fil awlaadi. Era kyekitusabye edduwa eno Allahumma jannibna shaitaan wajanniba shaitaana ma razaqtana. Subhanallah. Ebyo okuzaalibwa na jjinni Allah asobola okugerera sitaani neyekiikamu naye neteekamu agaayo. Zadde omuntu zadde n'omusota zadde omuntu zadde ekintu unknown creature kintu tekikola ki. Allah agiwa olukusa singa yeetaba n'abaka. Kyovula omuntu alina okubeera nga yeekingiriza shaitaani mu bintu bingi. So Allah tutaase. Barakallahu fiik. Afika barakallah. Sheikh aganti my name is Sarah Hussein from Saudi. Marhaba ya Sarah. My mom is brother noza abakojjaawe muganda wa maama we tasaala tasiiba tasaddaaka naye mbuuza akkirizibwa okusala ekisolo kyonna ne tukirya kubanga ye agamba nti newankubadde nga takola ebyo tasaala tasiiba tasaddaaka ye agamba nti asigala mu busiraamu mwali. Kiramuwa kitya okulya ekisolo ky'abaasazeeko mu busiraamu? Faidha kana huwa yantami ila lislaami, bwabanga yeewunzikira ku busiraamu nga yeeyita busiraamu, ebigambo by'abawalimu bye bino bagamba nti kwoyo fiihi tafsiri, tumutunulira mu ngeri eziwerako, mulimu okunnyonnyola. bwe tulabanga okusala byasaze bwe tukubirya nga kiraamuzza mu ddiini, tusigala tubirya. Ne bwe tulabanga byasaze buli we tunaamukkiriza notusalira ku byetulidde, nga bwe tunaagaana okubirya ddala tetulya na koko zasazeeko, kimwongerayo kimuleeta kubanga akomawo okusaala. Tukikole tumugaanira tetusobola kulya bibyo, tusobola kulya kusaala. Naye nga bangi bawali bagamba nti wabanga aliko akakwata akagamba nti ye akyeyita musiraamu, ebintu bye byebiri awula, olw'ensonga nti waliwo bali abateeyita basiraamu nga Allah atukkiriza okulya ebiki ebyabwe babasazeeko. Wallahu taala ebbanga lyamala nga asomye basimala. Alhamdulillah, seka barakallahu fika kusonga eyo. Sheikh, nsaba ku bujulizi obutukkiriza okulya enswa n'ensenene. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku nswa n'ensenene bagamba nti mulhaku biljirad, tubiwunzikira ku jirad, enzige, kuba ye nabbi yayogera nzige, naye era olaba ensenene eri mu kifaananyi kya nzige. Oyinza n'okulwawo okulaba ku nzige we. Yaga nti uhilla lakum almaitatan waddamani, emisaayi ebiri gikkirizibwa okuliibwa n'ebifudde, ebintu nga bifudde byokka bibiri mu sanze kifudde n'oli. Yaga nti fa amma almaitatani, ate ebifudde ebibiri falhuutu wa aljirad oba aljarad. Yaga nti ebifudde ebibiri ngaekintu kisanzawo nga kifudde nokkirizibwa okukirya bya miteeko ebiri, ekyennyanja tubirya buli lunaku. Tugula bifeera era ogula kyafudde dda nga teri yakisazeeko mutu. Ekyo nkimanyi eri waffe ku nnyanja, bwemubeera ku nnyanja mugula zisambagala bwe ziti, mumala zijja mubyenda mukakasa nti zifudde, ate temuzisalako na mitwe. Waljiradu, aljiradu yenzige, wa nseenene, enswa, mulhaqu biha, byonna tubibalira okwo. Era omuntu bw'ali enseenene oba enswa la baasa bihi, talina taabu, womerwa enseenene zolya. Barakallahu fiik. Afika barakallah. Sheikh, family ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyaliyo oba yaggwawo?
kyetukakasa nti gyeri wabula si kyangu kumayeza kyono si kyangu myaka mingi okwatira 100 200 300 4 n'entalo ezaaliwo mwalimu abangi aba migrating abasenguka ne bajja mu Afrika ja kusanga mu Morocco eyo gyebali Maghrib ne Khartoum Sudan waliwo ekyalo nakisanga bakita Qariyatu Sheikh Al-Amin twali ne Habibu Abdallah naye nga babala silisila yaabwe bagwera ku Nabbi Muhammad alayhi salatu kyalo bonna beeru biiru osangako omuddugavu n'obu bonna twala okujjako gwe twasanga ng'omuddugavu ye Sheikhu Al-Khalwa seeka wa Khalwa ya Qur'an nga abadde Darfur bayita Darfur yava mu baddugavu beeyo yali akwasa Qur'an naye twaliyo ne Sheikh Habib Marjan Habib Marjan naam ng'ekyalo kiri kyonna beeru twali tugenze mu holiday bwe tumala ku jamia wabeerawo ka bu interview bwe tufuna mwezi gumu naddala ku nga mumazeeko omwaka mugenda awo mu ayama al-Eid ebiseera ebisinga obungi babata emyezi ng'ebiri twali tugikozesanga okugenda okukwata Qur'an mugikwata mu Qur'an kati we tutuukeeyo ku kyalo ekyo gye twasanga abawarabu abo naye nga babala silisila nze Muhammad ibnu Al-Amin ibnu Abdul Muttalib ibnu Khalid ibnu paka ku Nabi Muhammad la hawla wala quwwata we batyo ati waliwo n'abalala ojja kubasanga nga bali eyo mu Libya bambagamba nti gye bali basenguka nnyo ne mu Saudiya mwennyini ne Yaman waliyo abaliyo barakallahu fika barakallah saballa ya rabbi twongere obulungi Sheikh kiramulwa kitya omukulembeze w'obusiraamu okusonda ssente mu muzikiti naye ng'azitwala kuyamba amasomero g'abakafiiri kyokka nga ag'obusiraamu wegali agali mu bwetaavu aba aliko kikyamu nga mukulembeze w'abusiraamu yakola ekyo asonda muzikiti atwala yamba amasomero g'abakafiiri nga ag'obusiraamu wegali mu bwetaavu okujjako nga alina hikima gy'alabye ng'omukulembeze naye simanyi omukulembeze w'obusiraamu nga ddala mukulembeze yasoma eddiini asobola kukola ekyo kubanga bw'oyamba abakafiiri kiki bagenda okukola bayambako kutumula bukaafu basavuwale gene abaffe bakobwa waliwo omusajja yali mukaafu naye yalaba nga tekigiyo bamugamba bamuwe omwana we waabwe yabawe Muhammad sallallahu alayhi yagana ffe tuwe Muhammadi oba Muhammadi olabye nga kikulu nnyo ffe mutuwe ffe tukuwa abaana abaffe banyirira basinga ne Muhammadi agali abayi nze mbawo omwana wange mutte mmwe mumpa abammwe mudiikirize kati nawe kyoba okozi okubeera ngaoli mukulembeze wa busiraamu ddala n'oleka abaana ababo n'okwata abaneiba bwoliikiriza owo alyongera kukogga bali bubanyirira tumugayeddeko barakallahu fika barakallah Sheikh kituufu nti omukyala takkirizibwa kutoolera musajja salaamu abawali mbakireeta nga balina ensonga nga balaba nti abakyala babeera nga bangi kyalabwako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikolebwako musajja basobola okubatoolera n'abakisajja nga bangi akkirizibwa okubatoolera naye basinkanye olw'okutya sadda lidharia bateekawo enteekateeka eyo nti abantu bayitirawo kutoola salaamu ezo kakkana nga obwenzi buyitiddeawo kakati ne babeera nga balaba nti kikyali badde ekirungi butatoola naye nga nabbi si yeziiza alaihi salatu wassalaamu nti tatoolera bigambo byabawalimu nga biziyiza myaganya giyinza kuyitira mu buseegu obwenzi barakallahu fikum jazakumullahu amin allah Sheikh omukyala bw'abeera ng'ali mu bantu ng'afuna wuzu ajjako akakaaya oba ayise mazzi kuli kakaaya atakajjaako bw'abanga waliwo abasajja ba ajanibi abatateekeddwa kulaba ku nviiri ze takajjaako akwate tuzza ayiseeko wano katono asiige ne kakaaya waggulu bw'ati asiige n'amatu barakallahu
fika barakallah shakategerekisaako Sheikh kikirizibwa okusuzaako Qur'ani nga ngenda okwebaka bangi mbawali mbagamba nti si sunna okusooka kwa byonna al-Qur'anu al-Karimu Allah agiteekawo tugisome era tugiwulirize idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu Qur'ani bwe besomebwa ngiwulirize ate gwe weebase bukoze ki weebase so tewali bwetaavu bwakukola ki bwakugiteekako egoba sitaani kasatu kakasa nti waliwo sitaani eziriwo osobola okugiteekawo olw'okugoba sitaani ne bwe ziba teziriwo tewabeerawo bwetaavu soma adhikaari zo weebake barakallahu fikum jazakumullah barakallah Sheikh naye waliwo abantu nga okutebenkera kwabwe batebenkera bataddeko Qur'ani gyebali tubagamba nti bayinza okukikola bwe buba nga kyekibatebenkeza mukwano gwange tagijjaako naye nga si ye sunna mukhalafata sunna waliwo abantu abamu nga bwokimumme ekyalabira ddala ngaomugjeeko habul wafir ekyali mumbeera naye barakallahu fikum ayinza okugira nga akisigaza kutuusa bwanaafuna obutebenkevu mu ddiini ye n'okuyika adhikaali ezo yeesomerera oluvannyuma lw'okukola ki lw'okwebaka barakallahu fikum fika barakallah Sheikh nzikirizibwa okukozesa erinnya lyange eritali lya busiraamu kubanga lyeriri ku biwandiiko byonna oba mba nina kulikyusa seeka nfune eddala la baasa bihi omuntu okubeera n'erinnya eri nga si lya busiraamu lyeri ku biwandiiko tekirina buzibu kasa babeera nga bakuyita erinnya ettuufu eddungi omanye amanya g'obusiraamu obulungi bwago naddala olwaleero ku mulembe guno omuyivu si kyankusanga muntu muyivu ng'amala gatuumatuuma mannya okuggyako abo abajega saballahu taasa obujega abajega obasanga oba kigambo kyenkozeseza kibi saballahu sallam naye ekigambo omuntu kulowooza nti ajja kutuuma ye nga bw'ayagala amannya enkola si yakiivu si yakiivu sawa mutusonyiwe naye enkola si yaki omuntu yalibadde atuuma erinnya ng'atunuulira ekisookera ddala amakulu gaalyo ekyokubiri ng'atunuulira abalongoofu be baali balituumyeko makulu g'erinnya kikulu ne balibeera lya Luganda libeera lya kikaafu bana bwe bayita lyabakaafu kuba ffe twasomanga n'abaana nga bagayinaago naye ngaomwana mashallah mulungi ogwo twasoma naye nga bamuyita Martin erinnya linga ye Martin naye nga bwomanya bawarabu bo batula gozona Martin yali Martin omulala nga bamuyita George kati bangi nnyo betwasoma nabo nga baveeyo mu South America wansi mu America mwenyini nga bava abalala nga bava mu Britain waliwo abalala nga asulu yaabwe Falastini naye nga yakulira mu America nga bamutuuma erya ekiwarabu n'eryeri so twasoma nabo naye tebagakyusa so erinnya lyo osobola okulisigaza ebbanga lyebamala nga bakuyita lino ettuufu eddungi era lirekeku ku biwandiiko teri kiri kukyusisa barakallahu fiik mwannyinaffe Allah akusiime naye nyweza obusiraamu nyweza obuki obusiraamu Allah tagenda tutunuulira mannya wabula akutunuulira nnyo ekiri ku mutima gw'omu busiraamu ddala oli musiraamu kijja kukolera amakulu ng'osinkanye Allah saba Allah atuttire ku busiraamu Allahumma amiina ya rabbi Sheikh agamba nti amannya ye Abdallah okuva e Bulaga Abdallah barakallahu fi Abdallah agamba nti Sheikh nsaba kumbuulirayo ebyaliwo byonna nga Nabbi Muhammad sallama atuuse mu ggulu Nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti utiitu bilburaki abaali e Makka awo nga bamuleetera buraki yaga nti huwa ma fawqa alhimari wa ma duna albagali yaga nti buraki esingako ku ndogoyi obunene naye teyenkana na bagal oba alhisan teyenkanankana na falasi
so kiri wakati wa endogoyi naki aga nti farakibtu nenjirinya bwenjirinya nga yo wetunudde bweti yekomye amaaso gyeteeka ekigere yo Allah Allah ina ebitonde bye gyebiri gyetunudde gyekasuka ebigere ate agamba paka twatuuka e Falastini nenkwata ensolo eyo nenjisiba awantu nga wasibibwa ensolo ez'abannabbi bannabbi basibiranga ensolo zaabwe nasibira nabbi sallallahu alayhi wasallam nasala raka mmeka abaali awo nga gibulirwa atuuse ng'amujjira n'omwenge giraasi erimu omwenge giraasi ey'okubiri ng'erimu amata namuga nti londako nabbi n'alonda mata n'amugamba nti asabta alfitra olonza obubumbwa amugamba nti law ikhtarta alkhamra oba kulonda bwenge lagawaita walibuze walagawat ummatuka ne umma yo yalikoze ki naye asabta alfitra olonzi kivula ummi ino khayra umami yesinga umma zona kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bi ati nabbi sallallahu alaihi wasallam agan thumma urija bi uvanyuma bampanika fa idha ana fi samai sabi'a mbandi au ngantuse kugulu lyawa ay fi samai alula kugulu likola kibisoka elisoka fasta'dhana fastaftaha nasaba mugulire Jibrilu fafatahu lahu ne basoka mubuza nti gwani nti Jibrilu man ma'aka ulinani nti ndine Muhammad te aursila ilayhi bamutuma nti naam ne bamugulirawo agamba nti mbande awo kugulu elisoka nga nsanga Adam Jibrilu nanga nti oyo kitaawo mutolere ku salam fasallamtu alayhi ne mutolera salam akati marhaban bi ibni alkarim nsaiso kulaba ku mutabani wangu muki omulungi agamba nti tujja kubisa mbwangu waliwo bingi Adamu yatunulanga eno n'atunula eno ng'akaaba eno ng'aseka akati n'agenda ku ggulu eryokubiri fa idha fiha Isa ibn Maryam wa Yahya oba Yahya wa Isa ibn Maryam nga kuliko nabbi Yahya ne Yesu Kristo baali awo ku ggulu eryo era yasooka konkona naggulawo n'abamubuuza biri bamutuma ne bamugulirawo n'asanga Yesu nani ne Yahya yasangako Yesu ne Yahya nabo ne bamwaniriza tusanise okukola bamuganda waffe ow'ekitiibwa bingi Yesu yamusanga fa idha ra'suhu yaqturu ng'omutwe gwe gulinga oguvaamu ki amazzi agamba nti oluvannyuma ne ngenda ku yokusatu ngenda okugira bwe nti nga nsanga Yusufu alayhi salatu wassalam Yusufu ibn al-Karim nabbi Yusufu mutabani w'ekitiibwa nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalam mutabani wa Ishaqa nabbi mutabani wa Ibrahim alayhim assalatu wassalam agamba nti mbande awo nga bantutte ku ggulu eryokumeka eryokuna ggulu eryokuna nga nsanga wani Idrisa alayhi salatu wassalam Allah agamba nti warafa'nahu makanan aliyya Allah ine ekifo kyeyamuteekamu ku ggulu ekyo kyawaggulu aliyya yasanga wani Idrisa alayhi salatu wassalam abaali awo nga bamwambusa ku ggulu eryokumeka eryokutaano nabbi waffe yasangawo Harun alayhi salatu wassalam Haruna bamutuma ne Musa naye ate Musa tebamuteeka okwo Musa bamuteeka ku lyamukaaga bwebamuteeka watuuka ku lyomukaaga yasangawo Musa paka bwe yatuuka ku samai sabi'a n'asangawo nabbi wa Allah gwe bayita Ibrahimu alayhi salatu wassalam yagamba nti fa idha huwa ashbahu bisahibikum naye nga nfaanana nnyo Allahu akbar yali afaanana nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati paka agamba nti paka bwe bantwala ku sidrata almuntaha ku muti ogwo gwe bayita sidrata almuntaha nengenda paka ku baitul ma'muri nenvaawo ku baitul ma'muri
paka bwe natuuka nga kaana qaaba qausaini au adana, kumpi ne Allah. Naye Jibuliru alina yamuleka, tetwagadde birabe byonna paka bwe yatuuka awali ani Allah tabaraka wa taala, nga walinga wali akasaala obusaala obubiri oba adna oba okukakaawo sa ku muddu nabbi Muhammad biyamussaako. Ma kadhaba alfuadu ma raa, biyalaba byonna byeyatunyumiza Allah yamuzakka nagati ma kadhaba alfuadu ma raa, yayogera teyalinga. Afatumarunahu ala ma yara, mumuwakanya ku byeyayogera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad raa min ayati rabbih alkubra, yalaba sayiniza Allah tabaraka wa taala zetutalaba fennimi nti Allah jali. Akati nabbi ne bamuwa salama 15 abakomawo asanga Musa kuggula eri omukaaga yamulazi, amuga nti bakuwadde mmeka, nti aga inna ummataka la tutiku dhalika. Ekyasinga okwewunyisa waliwo hadithi yajja Musa ngaga nti kad jarrabtu fi bani Israil, bino ensolo ze bakuwadde nazigezaako ku Bayisirayiri naye zabalemu okukola ki, balemu okusaala. Naga nti raji'i rabbaka, ddayo eri katondawo, inna ummataka la tutiku 50 salata, tasobola. Agamba nti faraja'tu rabbi, nenzirayo eri Allah, nenzirayo paka wezawera mmeka. Nkomawo eri Musa, Musa agandi bakuwadde mmeka, nti 5. Naga nti raji'i rabbaka, ddayo, inna ummataka la tutiku 5 salawat. Avuga nti istahiyaitu, itunulira empisa z'obubaka Muhammad, ega istahiyaitu, nfunye ensonyi ng'abadde 5 ziri mpitiridde okuddayo eri Allah nga bwe nkomawo nfunye ensonyi. Naga ne zisigala 5 naye nga empeera za ssala 5. Nabbi n'akomawo nazo. Bw'akomawo nazo yali akyali Makka, tannasenguka akuŋŋaanya Abakuraishi, abaga nti Bakuraishi. Natambudde mu kiro kimu, kuba Allah era bw'atyo yakyogera, subhana allazi asra bi'abdihi layla, kiro kimu من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. kati wekitibwa Allah tabaraka wa taala okumutambuza okwo yakunyumya. Naye bwe yatuuka wali Abakuraishi n'abagamba baga Muhammad yotulimbe olulimba, baseka enseko nga buli omu gwabigamba atumbuka nseko. Kati banoonya mukwano gwa Abubakari ne bamugamba nti Abubakari mukwano gwo bukyanga alimba olwalira atulimbe olulimba olutabangawo. Yamubuuza nti agambye eki? Qala fi laylatin wahida, mu kiro kimu. أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عولج به إلى السماء الدنيا وإلى السماء السابعة حتى كلم ربه ثم رجع في ليلة واحدة. مشيرو كيمو أتام دافد مكة أجنزي كو أقصى أجنزي مقولة اليوكمكا oluvannyuma mbuna ayogera ne Katonda n'akomawo n'amuwa n'essola 5. Naga nti man qalahu, ani abyogedde ebyo? Abubakari ababuuza, naga nti Muhammad mukwano gwe yennyini yabyogedde. Naga nti in kaana kad qaala faqad sadaqa, abanga yakyogedde ayogedde mazima. Itundu y'abasajja, la hawla in kaana kad qaalahu, bwabanga yabyogedde Muhammad faqad sadaqa, ayogedde ki? Mazima, ayogedde mazima. Idhan tugamba nti abantu batwala obuvunaanyizibwa okutegeera olugendo olwo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Fika barakallah. Sheikh Hafidh Mutebi mbuuza, bamalayika abajja eri nabbi Ibrahim baali bameka? Bamalayika tujja kuboogerako mu bujja inshallah taala. Sheikh yaga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Saba Allah basiime naffe Allah tugase n'ebyetumusomesa. Allah tusiime ffenna. Sheikh agamba nti mbadde nsaba kumanya lwaki basmala bismillahir rahmanir rahim teyaturwa ne batandika butandiisi ku aya muraka ez'olwatu. Barakallahu fika, tukome ku ekyo ndowozera inshallah. Abudde ndaba butambudde. Albasmala ku ssala, lwaki tetugisoma lwatu mu ssala ez'olwatu? Ebigambo by'abawalimu bingi era bayogera biyitirivu, ng'abamu balaba nti basmala tugisoma
lwatu mu swala ez'olwatu ne mu swala ez'ekyama tuzisoma kyama. Abalanga balaba tuzisoma lwatu mu swala tuzisoma kaama mu swala ez'ekyama, tugisoma kaama mu swala ez'olwatu. Aba ne balaba tetusomera ddala basmala, tutandikira ku al-Fatiha, teri kugisomera ddala. Aba mazhabu ga Imaamu Maliki yoluga nti Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani, terina kaseera kakuwaayo asayirako emabega waabwe nega nti naye balina bwe bajja baga nti Abdullahi Anas bin Malik yasalira emabega w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'emabega wa Abubakari ne Umar nga bonna batandika essola yaabwe bilhamdulillahi rabbil alamin n'ekigambo alhamdulillahi walam yadhkuru bi albasmala nga tebayogera basmala. Essola yaabwe ntuufu nnyo nnyo. Balina bwe bajja balina ekyekwaso kye bayita hujja. Buli omu alina nga bujulizi buvudde wa Allah nga tawiiri emanyikiddwa okuva ku baatusookawo. Sobola omuga nti hujja era ekyo tekitta ssola. Ikhtilafaati ziri qadiman wa haditha zaaliwo omulidda paka n'olwaleero. Naye aqul ekigambo ekyalibadde ekya wakati nti basmala ogisoma nayo gisoma lwatu. Tugisoma basmala naye tugisoma ki? Tugisoma naye tugisoma sirra kyama. Bw'osoma mu ssala ez'olwatu oba raka ez'olwatu, basmala tugisoma kyama. Tugisoma kyama. Obujulizi bungi obwajja nga bulaga ekyo. So agenda okusaala mu ssala ez'olwatu soma ki? Kyama. Mu byo mulimu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wekitiibwa Allah yagamba nti qasamtu salata, nayawulamu al-Fatiha eyo baini wa baina abdi, nagituma ssala. Wala manya ga al-Fatiha mulimu as-sala baini wa baina al-abdi, wakati wange n'omuddu wala abdi ma sa'ala, omuddu kyasaba kyemuwa. Idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, wagamba alhamdulillahi rabbil, yatandikira ku alhamdu. Nekibeera nga kikkirizibwa bulungi nnyo okutandikira ku ki? Ku al-Fatiha n'otatandikira ku basmala, kuba ne Allah bw'ati bwe yakola ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba waliwo hadithi enewunyisa ya Abdullah ibn Umar oba ya Anas ibn Malik yagamba nti sallaitu khalfa rasulillah, nabbi si yayogera, nasayire emabega w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakari wa Umar, wallahi teri ayinza kusinga abo kutegeera ddiini. Wa kullun yabtadi'una salatahum, bonna nga basandika essola zaabwe bi alhamdulillahi rabbil alamin, nga batandika na alhamdu. So barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ensonga lwaki abantu batandika al-Fatiha nga tebatandise naki? Na basmala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe abaze batufulowinga tubebaza ddala siballah washitiba bo bulungi kushine ku nkomerero. Programu yaffe bwetyo bwefundikiddwa olunaku olwaleero, tubasaba atabulidde ekibuuzo kyokkiriza lw'omukawuddako biidhinanga Allah tuwadde obulamu ojja kuba okiwulira. Amanya Sharifu Muhammad Nagwere Abu Bassam mzembadde omwanjizi wa programu. Saba Allah washitiba abasiime ku nsine ku nkomerero. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.